bangamba nti Ray G ye king atenga talents ziliyo nyingi imba njagala balete live band bagikanyuge kwa babateke bwawo bagamba abayimbe ba western muyingireko then tulabe battle ewafe bagamba akana kataru kutambura kagira ngo witutekaje tugende akubakinge kubanga he has a strong voice we akigamba statement eyo nkyajjukira oli yambogorera bubi namugamba ngabogoli ya manager yeah of course nama mwine dogo mu western music linje tekana of course edogo lyo liweriri ate omwana atasaba agenda kubona amaro nayo okuloga kuwe kuli abantu baloga kateni we abwachono kulwacho yingira mu bwoti mu nyumba kulwacho tonokinga ingamba yi papa I thought I'm home bulijjo bado kikola bulijjo bwe yatandi kolo lunaku nzijukira natuka mu nemba buuza nenzira mu nemfuruma sako mao mumbalala nga regita nakubya na star zena lindi celeb mumbalala atenga asoma primary kuba regin yankubiranga esimu yo bro wagwana olinka oliruddawa ndi wano itamu supermarket ifuna bino sendo jasanga obawera byogane wa bodo jasanga ukona ayika kati bwe nkuba nabera nga wakweyanjura ani ono nesoka neyanjura nga bulijjo ne wenachiko nakuba munundo gwasoka nangamba gwani nenkogo okubiri nangamba gwani ogwokusatu yakingamba yamugamba this is a wrong number no jijamu nawo that's when I knew we are no more bayimbi banange bangamba nayo kulwachi omusajja mveeko mwesonyiwe n'abaana bamusaba stage abamu bamusaba stage mulimu abajja basigaleyo tebali nyako ninga bazze yajibamu yagana Oliyo ngononya kifo gukolera massage omulungi mu type zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kubafuna massage okwenjawulo okuva ku baana bonna abenjawulo abesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional tugamba bwoba oyagala endagiriro oba okutukawo wenyine oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage owo mulembe. The Truth Gossip, just go subscribe, like, follow. Nkugamba gweno alugubera The Truth Gossip tugamba twine duka tugendo kugula wao mundeba duka bagena kwa baliyita Diana Auto Spare buli kintu kyonna ekikwata ku motoka very soon tugenda kwa tugulawo namba mujja kuba muziraba buli ekintu ekiri genuine nga kigenda ku motoka awo mundeba bagena kwa baliyita Diana Auto Spare ojja kuba namba kuzija kubeera ko stickers ogenda kuba ogiraba yes mujja kuba buli kimu nga kitambula bulungi ate gwe neyeetaga ka massage ku bantu abali professional genda ku Gadacom ugundi Hot Spa awo opposite ne Parklast Makindye ojja kuba ofuna ka massage akali clear mvudeke Kampala numye embarara Jose kiri kiti ndi bulungi tata omuyimbi w'eggwanga ndi bulungi tata obo yagala kyokala mutuli muyimbi wa ggwanga kansoke ntwale guno omukisa kubuuzaako ku bantu abatuwagira abagala ebitone byaffe obiwagira kutuuka ku level ndala tubasiima nnyo bannange mwebala okumpagira nga Jose the Uncle Boy tuli mu kutambula weyita Uncle Boy kati abaliyo baki abalala gye bali basigala nga bayimbi buli omu waliko kyaba kyalaba nti nsobola kwongera ku eno title oba ngisobola oba ngisaanira ogisaanira ogisaanira erya Uncle Boy omanyi nti weyita Uncle Boy abasigale bono obawunzise ng'ogamba goli waggulu waabo nanti kaakati waliyo ne ba King ani King wamu omusajja omumanyi yeyita King yeyita bweyisi tali of course ebitiibwa biva mu bantu bebawa naye nange nga bwe bamuwa the King nange waliko yajja nangamba kati yegwe Uncle Boy ekya King okkiriza nti bakimuwa kimusaana akisaanira kubanga ayimbye aluddeko nga ayimba kubanga atambudde waliwo okulwako ng'oyimba naye nga byoyimba tobitegeera byayimba abitegeera ebintu abitegeera omukiririzamu tomulinamu kamunyu konna omusajja oyo sirina tabu naye tolina tabu naye kubanga yambeezaako yakubezaako natuulako naye nampaako ekyokulya nandabirya nga abantu abalala nga tubeera wamu by then it was yali eri twogera kwani wano twogera buli omu awoza biki naye twogera kwani njogera ku musajja gwe bayita Ray G gwe wamu ye King ye King wa Western
ng'abamu tebabikkiriza nalaba ko wano Omega ng'akaaya n'agagamba oyo omwana tayagaliza alinamu obumulumulu biki wekwesoosa okuwulira ng'ovaayo omuwobo ogundi ebimuli bye ebimuli nze mba mulaba nga Rage. I was talking mbadde njogera wano abantu ebitiibwa bye batuwa naye sigambye muwadde nti ye king sikyenjogedde ekyo oyo king w'abalala. Yeah, me I'm not because I can sing like him. Yes. And I believe I can do much better than any other person because I believe in myself. Nekiririzamu nnyo ntandika nga nze Jose bwe mba nyimba nsobola kuyitako nga nzekka so bw'ongamba nti Rage ye king ate nga talents ziriyo nnyingi emba njagala baleete live band bagikanyugeko bagamba abayimbi ba western muyingireko then tulabe battle ffe tumuyita king olw'okuba tetunalaba talents ndala olaba opportunities bw'oba nga tofunye chance ya kutuuka ku muntu singa nga kati ekintu kye wakoze wankubidde olw'ongamba Jose tuje njagala kujja embalala tukole nengamba papa kiba kyakitiibwa nnyo okufuna kubanga omukisa bwe gujja ogukozesa bulungi. Okay. Bwe lugero ene waffe mu Buganda tulina olugero tugamba atanayitayita yatenda nnyina okufumba. Ewaffe bagamba akaana katali kutambula kajjira ngo witu tuteekaje. Omwana tatambula aba alowooza ewaka ewaabwe bafumba bulungi. Naye bw'otambula kwe mu banneeyibba ojja kutegeera nti bafumba bulungi nabo ate okusinga kwewaka. Okimanyi twevuze mu speed bana tutuka eyo naye n'obuntu bw'oleese awo speed ngamba nedda tusooke tubuyiseemu kakati omanyi ekintu ky'oyogedde ffenna amaaso gatuniza Rage olwokuba yakuba akajji n'atuuka eno naye abaana abaveeyo abasinga bagamba ndabyeko gundi nnyinyi bagamba omwayo oyo nedda kingi kibulamu wakwama gwe mulaba wano mu maaso ki ekibaganyemu okupenetrating okutuuka eno muntu kakase nti nedda naffe gye tuli. Kwekyo ekintu ekirungi otuuse mu mbalala olengedde embeera eziriko n'abaana abamu obalengeddeko abayimba abamu abangi tebalina ssente kati ye nga akubye akagirwa kitabakwatako awo simanya awo ewali ensonga awo njagala otusooka tugenda kubanga nze kitakwata ku baana bano kubanga already akajjo kakubye omanye Kampala oyinayo connections lwaki oyagala okubeera empologoma emu mu kisimo kyonna ng'ate we mubagamba agali awamu gegali ennyama kwekyo ky'oyogedde ku lwaki njagala kusigala mu mbalala western kubanga nyine essuubi bwe mansi tusobola kujjayo abaana abalala kati ye lwaki etakikola awo simanya emitima tegifaanagana kubanga Jose nze njagala abantu ndi shosho n'abantu mbatuukirira biki ate waliko omuntu okusanga ye celeb tayagala either kutuuka mu bantu oba biki ayagala ekintu akisigaze bwomu bamita n'akali akandi ekyo sobola kukyogerako ekyo sobola kukyogerako naye mu western abayimba abaliko abaana bangi abayimba bya serious kyovula bwe mubeere Kampala kakati mwe mumanyi Rage yeka anti yaffe kyetugamba lwaki tabawako omukisa n'abaana naye n'abawa contacts kati olaba waliwo omuvuka kuleeta the truth ayimba bulungi naye nga tafunanga mukisa bwe yagufuna abantu batandika okugamba embala waliyo ne Rage waliyo ne the truth kati bwe tumanyi Rage yekka kyeŋŋamba lwaki omukisa ogwo nagwo temugubusaba kuba kati gwe waliko mu kampu ye yakusuza yesu okombulyemu mwajja muti okumiitinga otuuka otya okumuviira okujja okubeerako naye nze nali ndi mulokole nali mbeera mu kyaki y'abazungu of course nayingira mu nsi nyina okuyimba kyogaafa abali eno mu nsi tetubeerako namuayi kale nawumuzaamu ebyendongo ya Yesu eya Yesu kubanga nali ngenda kuyingira music by then nga ndi mu kyaki nga nyimba bya live band mbeera awo kakata awo bwe nafuna chance waliko omusajja bali bamuyita Wava he was a former manager to Rage bayawukana of course oli atandika ko ebibye nonna of course oli yali manager we akola buli kimu at time you reach and you're old and you decide let me kangene mu business ndala so oyo musajja waliko omusajja gwe bayita Dodi
Dodi yayimbako mu Coca-Cola Rated down ngaza yakatandika yakoma mu kifo ky'okusatu ky'okutaano yayimba mu yani ya Kawesa I don't know yayimba mu yani waliwo ya wininwa jali mu season 2 Dodi je yagenderamu bwe yagivaamu ne bagenda mu Bruno no wajja season ya Bruno ke so eyo season yasooka so kujja Dodi ne nansanga ku chache kwa we nagenda inasanga ali ne Kampala bali mu competition so mukujja nansanga kwawo nga ndi mukwaya nyingi de na agenda okuli eddobozi nagamba nunga ayimba bulungi kale nanjagala natandika kubeera nga ayagala training because he's a good singer I know those Congolese they sing well so bwe twamala najja nantwalako wava najja natukyalirako ku charge oyo manager wa Rage by then yali ali mukwano gwa Dodi so bwe yajja ku charge ne tumuwerekerako nagamba nantubeere eno ne nakutwale wali Rage naye bali batwala Dodi nawe nowerekerako nentambulira kwawo ku Dodi kubanga wali mukwano gwa Dodi nentambula naye so bwe twatuukayo ne tumusanga ne tumubongako Rage tanakwatayo olwo yali nga akyaliyo kubanga bajioni bani bali nga webali kwanyika najjako muno mu Mbarara mabegako nga Richard Handi kyatekanye ebivulwawe nnyonnyonnyo nga tewali amumanyi of course by then ng'omuntu w'okusanga mu region yegwakubyemu akayimba akalungi saawa zino eddoboozi lyeryo kyekyabeeranga kwawo katono muwerekedde musanze Rage ne tutuuka kwawo ne tutuula ne tuwaaya twatulako essaawa nga 2 wava nangamba beera ng'otukyalirako ne nanjagala waliko gita ne nkwatamu gitaawo ne tuyimbayimbamu ebivugo bitegeera nkubako ku gita ate wamuli wa church oyinza otabitimanya so bwe twamala ne tubeera kwawo twamala ne tumusiibula kakati ne ntandika okukomawo nzeka wa Rage wava nante kubanga nze Rage nali sinabakwatagana naye nnyo ng'okwatagana ne wava mukwano gwa Dodi wava n'agamba beera ng'ojja otukyalirako wano tetulina tabu ne osobola kujja tusiiba wano biki natandika okuyiriba nga nva mu luti ne ntambuzako ebigere ne nzija wa Ray tufumba ne tulya wamu tumala ne tukolamu ku drills for the voices then bwe tumala nga mpe 13 ezinzaayo ewaka kyova bamusiima kirungi so bwe kirungi kyakoledde okisiima n'ekibi n'okyogera kulangana n'ekino tekyatereera so omusajja yankolera bingi naye twabeera kwawo omulundi gumu nzijukira manager yamugamba tutwale Jose abakinge mu luyimba luno ayina eddoboozi ddungi yamugamba byenkola mbimanyi maani yamubogolera n'empula eddoboozi erikanga you get it and I could not believe like he could pull it out yali akwagala ng'oliwo nga muntu ali ku gaali ye so singa muyimba yakulaba ng'ogenda competinga naye ndowooza bwe kityo just okubakinga mu luyimba oli amugamba tugende akubakinga kubanga he has a strong voice we yakigamba statement eyo nkyajjukira oli yamubogolera bubi n'amugamba ng'abogolya manager of course yali ali boss ng'akola buli kimu tulina okulabira ku yo okulya biki but otherwise is good buli omu nga celeb ndowooza I don't know me I have my own life I feel like when we are together we can become big definitely nayo nze ndaba abayimba bangi bamwe bali mu western muno kankuwa ekyokulabirako you see Rwanda abaana baavayo ne bakuba ennyimba okuva e Rwanda ne basitula ne batwala n'essiimu eri n'atandika bakubira endongo ne batandika okujja ne balaga bannaabwe ekkubo era twatuuka ekiseera nga music wa Rwanda wano akuba nnyo antiro abaana bamwe batandika okugenda ebweru Charina Nina ne bagenda e Canada ne bafulumamuko ningola nti baali kitole buli omuntu atandika okwapreciatinga music wa Rwanda mwe ekisinzgo okutusobera ewammwe ba-appreciatinga y'omuntu omu naye ng'ate ffenna tukimanyi mulinayo abayimbi wewe bali bangi mulinayo Sister Charity si wewamu mulinayo waliyo ba Rasta Chazi Emily Chikazi waliyo Tipo Matt Henry but these ends tebagira tuulira omuntu omu kati bwe obuzibu nze bwembuuza bw'aba yakuboggolera wadde okyangamba wali akuboggolera ki ekyajja mu mutwe gwo
immediately nze obudde obungi omuntu ambogolera nsirikamu mba sikyayogera naawe nkusiriikirira yakuwesa twezikuzaayo kweba yaleka nga guze nebbiya awo okunywa ng'ate amaze babogolera yabogolera oli naye nze nebandekeewo nze nasigalanga ewaka bulijjo bwe tumalanga okulya ne tunywamu awo vibe tukola mu maloboozi ne bagenda mu studio ati nze studio nali sigimanyi nali simanyi totuuka ku muzindalo n'oyimba ekino bakikuba mu radio nze nali manyi music is live kutuula keyboard engoma n'atuula ki gita ne bazikuba n'enyimba kye nali manyi nga studio gye manyi ya bifaananyi kuba bifaananyi byokka Jose nawe ndeka asikulimba nga wali mu biso tuuka ku ekyo no like mulimu ensi kyevola nkugamya embeera z'omuntu mulimu engeri gye tweyisaamu abamu tegenda kufaanana n'omulala nze ne bwe ntuuka ku studio y'omuntu ntuukako ne mbabuuza ne ntuula nininda kyeki bwe baba bamaliza n'angamba either waliko gw'oyagala then ngamba I'm here for a song oli mu bisinno yeah so kola olunaku abasajja ne bagenda bakola oluyimba kisigala kwawo kakati nga tukyali awo Megaton najja nga bagenda kukola korabe yasooka nanti korabe eno yakubiri yes korabe yasooka bagiwadde musajja bagamba yasinzo yimba okitegeera naye ngo olwo oluyimba lwa mwana onanti ojjukiro no basinga okumanya buli moda awoza gundi kati kyola nkugamba ne Megaton ya penetrating ako najje Ulimba abantu bawadde babiri. Yeah, that's true. Katula bantu kyamuyamba ku Spice we yakola ne Spice ngolode naye babumanyi nga bagamba Roigi yakubye nani ne Spice. Kati yali nanti usinga yakuba ne Megaton oluyimbo yali na ku promoting abantu babiri naye ya promoting nga party yeyo. Yeka yoli yajija mwezijukira namukubirako Megaton emugamba send me that verse of yours. Nali njala mukolera challenge like I could sing it like maybe with my voice. I make it sweet and I let it out for the people. Olieyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu type zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage owo mulembe. Okay. Kubanga kirabika abantu bagala obuloboozi obulungi. Agalraga kirabika batega bakolera simanyi. Naye nali njala mukolere akantu naye nkateekeyo ndabe kinaabaawo. Mute mwakiraba nti n'ekintu kyalimu kenso bintu oli yasindi eddoboozi lireko party ye gye basindikayo. Ate ekirala olaba ng'omuyimba omunene bw'oba oyamba omwana omuto. Nze kakati nenkola n'omwana omuto. Oluyimba olwe mugamba postinga buli wamu. Nze kyange kwa appearinga nankubira esimu nangamba tugenda uyimba wano. Nentagenda mu luyimba olwo lwonna. Kiyambo wano jangu nyambeko. Nenda kuyimba wano ja. Eyo gunde ejja kuyamba omwana oyo okusituka bulungi. Ekitaakolebwa kula Megaton. Nante eyo mission eyo yali eri part 1 kakati bakoze ne tipo. Era ne bakaddamu. Ne bakiddamu. Ffe tubeera kwawo tulaba. Mubuka kiki ayagala kubeera mulungi omu naye nze kyemmanyi Katonda aba atulaba leka tuyimbe music ejja kwogera oba tokyambuli wali bwolo mugize ne Megaton yaze Megaton najja nansanga kwawo nga bulijjo ne tumala okulya tunywamu kabia tudda mu vibe ya gita akati Megaton nantunuulira nafulumako wabweru najja nga ngoberedde nangamba gwe mwana bulijjo nerino eddoboozi oli wano otudde wano okola ki wano akubuusa oli byatayagala nangamba ngenda kuwa oluyimba lwange luno naye saagala oddemu ate obi obiteeke gita kubimayiminga wano freestyle nangamba oluyimba ngenda kuwa oluyimba lwange lukwate biki bwe tunaamala nkutwala mu studio yampa oluyimba ennaku 2 nali nga nduyina wano nantwala mu studio twatuukayo ne tutuukira wa Alpha Music era yakoze neno hite yaje oyo buli mwana yenna mu Western ayiseeko Alpha Music yeah so Alpha nja munonyako ngala mufunemuko anyumize jali e Kampala
kubikone abiri mu studio ya kubana ba Western wakati yaba abimanya agambo wa yaba amanyi waliwo olunaku lumu yambuuza ekigambo yangamba Jose wawonera wa okuwona kyati awo simanyi naye yakimbuuza nze nali nakitegeera because we had a crew baana baatuuka ne bavaawo bonna nga crew eri mwani nani twabeerako ba Megaton, Prince Exit, Matt Henry, Prince King Lavita yakubako some song called Niwe you make me feel alright no otariwe that's the song naye oyo alindooza gyali ewaabwe kikiba kyava kugamba wawonera wa waliwo yali abajjawo abakyambuwa awo simanyi omanyi olumu tuyinza okunywa omwenge n'olaba omuntu ng'anywa naye ng'olaba nga waliko ekiriko ekigobereddeko namwe muyina eddogo mu Western music lingi tekana Jose yogereko bana abantu baswala lingi umanyi nze ekintu kyagaza Western gundi music wa Europe nti ekintu bwe kijjanga kibi mugundi yawe bacha dressinga kati ate mwe mukweka kikweke for mu Uganda tukweka kikweke tawakitegeera tebakyogerako tebakola ki naye abantu gundi oyo mubi wadde ine ebintu byakola naye nga abikoledde kwekweka muri munda ate mwe temukya dressinga nkutegeera kati tunulya Nelly ne gundi ne ono gwe bagadingana naye gundi Ashanti gundi manager we yagala bwe yalinga mukwana simanyi babazi ko Ashanti okumuva ko yavayo n'akyogerako esine ekimene bagamba ati manager yali omubi kitegeera naye kwa kati lwaki mukweka bikweke of course yogera ndabanga ebirimu eddogo of course eddogo lyo liweriri ate omwana tasaba agenda kubonaabona either you have to accept, either you're going with God, either you are joining Satan. Ate tosobola kusavinga bibiri. Era bw'osigala eno n'eno waliko ebigenda okubeerako. Either osalako odde eri oba odde eno. Ate buli wamu woolaga wali emirembe. Ne mu ddogo mulimu emirembe. Balina emirembe gyabwe nabo. Naye bwe bituuka bibisukamuko. Kati abasinga basala baddawa. Of course abangi tutumu baagala tutumu. Buli style n'ayagala yitawo. Ekitegeeza bwe babeerayo ekyakabi ekisobola omuyisaako ku speed ng'ekitalinda ate bya Katonda byagumiikiriza oba tolinamu bugumiikiriza miwunyo eyo ebeera miwunyo naye like means nakulira mu family nga ya ddiini batata wanze nali ni munakatuliki tata wange bwe baviirako awo biki ne tusigalako neera nga tukyali ku mulamwa so obudde obungi tuyina okusaba okujjako amalo naye okuloga kuweekuli abantu baloga and they don't stop kati bale manyate yo mu Western wamwe ate yakalekaleko oba bayimbi gyo abaddukirako fena tuli kimu kakati we basala wano omuganda ne basala wano omunyankole ne basala wano omuzungu omugisi tewavaayo omusaayi lwaki tebaloga kakati babazungu ekyabo kyo kiri on another level kuba asobola n'okuloga nga takulanga nako ne bamugamba n'agamba show me the picture n'akuwa nga kiwedde obadde ongamba olwo Megaton agambye Megaton awo najja nampa oluyimba baluyita misho gaawe oluyimba twajja ne tukolamu ne remix with Modra and DJ Alberto so omusajja bwe yakitegeera bw'ajjukira yali alwagala yali alwagala olinga amugambye oba yali amusabye emitwalo 2 by then olina amugamba ki it was like 2014-15 there mabega amugambe ngani asabye emitwalo 2 guni Megaton ngasaba re olumuwa emitwalo 2 amuwe 2 then yamuwa oluyimba olina agamba siyina yakuwa bweziti ngayagala ddu twali kulayisi olina agamba mu kifo ky'okulukuwa kandi wona omuvubuka kubwerere nga ina kyakulabyemu nga waliko kyanengeddemu jokero ine doboze liringa lya rage nanti nga we yamala bwatu okuwulira ye n'agamba we twagenda nga tumaze byonna ne tuukira wa Alpha bwe nayingira mu bwenti n'angamba bannange kino ekiri wano ono abaddewo ono n'omusajja abaddewa natuukamu awo nga tebongera kunyiiza musajja nabanga bamuziza obunyiiza kati ate nanti jjukira olwe tuli awo eri nga tamanyi
yagenda okulya na oluyimba nga lwafulumye dda lukuba ku radio bino nabikolebwa oluyimba balukwadde tamanyi wa Alpha tamanyi alulira ku awulira nagera okukomana ngamba kulwaki tewangambye ogenda mu studio ng'omwana mutabani mwali wali osayininze naye oba jesi wajjangawo nga friend jukira tewajja na muntu mulala tewajja kululu nze najja kulwa omuntu omulala we always get connection out of our friends kati ate lwaki amateeka yali atandika okuteekako amateeka olwo yali akusayininze I don't know so bwe yakyogera ne mugamba I'm sorry bwakikuyisiza nze nembivaako nze ntera bikola ebyo nsaba okusonyiwa nenkuvaako ate mbasiddamu nkusiriikirira nenkuwako distance kuba amanda abatonjagaliza kituufu ne tubeera kwawo naye nenge okulanda embeera zikoze eki waliko lwe najja ne mbasanga kwawo batudde balimu abayimba abalala nenkuba kateni nga bulijjo bwojja ewaka omuntu nga bwosanga katogere nga alien obaani alina crew ye alina eggaali ye tudaawo tosobola abaana abo bali free kuyingira mu nyumba n'afuluma nze nagenda mu kisenge buli wamu so bwe nakuba mwenti kateni we kulwaki oyingiramu bwotyo mu nyumba kulwaki tonookinga ngamba papa I thought I'm home bulijjo badde okikola bulijjo bwe yatandika olwo olunaku nzijukira natuukamu ne mbabuuza nenziramu nenfuluma saakomawo kuvako olwo saakomawo nembeera yeeyo naye goba kuba nali ndaba tebakyaneetaaga kwawo saakola ntondo oba olaba omuntu ng'obadde obeera naye olaba nga takyakufiiringa nnyo mukyokumunyigiriza ovaawo weetegulamuko naye mu budde bwa lockdown yali ansanga nayimiriza motoka nga simumanyi nti yalimu ambuuzaako mulimu abankubiranga n'akamuwaako emirimu ng'esatu bankubira mikwano gyange naye ate nze tebampadde okitegeera naye nakubira n'agamba njagala namba ya Rage nyinako nemuwa ate nemala nemukubira nemugamba waliko omuntu yadde okugamba neyanziza percentage tugireke me I love someone you appreciate oyinza okubeera munene naye mu bunene obwo gwe tosiima okitegeera waliko negundi emu bali namuconnectingako noekyali wa ali mu gundi Air Force yali alina mukwano gwe USA nga baagala agendeyo chance ya mulema kubanga bayogera naye ndowooza embeera ze sente n'azalawa naye omusajja kye yali ayagala kola kyali kinene nnyo okusinza ye ekyamuli mu mutwe omusajja twamala yajjako eno embalala nampitako ewe nasulayo lunaku lumu nanyumiza nangamba bulijjo Jose nadde simanyi nze nali manyi muganda wange nti wali oli muyimbe naye nga mpulira nnyimba siziraba ati naye kakati mpulidde music yangamba siddamu kuyita muntu mulala yakuba nkubira simu nkugamba oyagala nusumeka tukanye ojokole musajja soka tumuveeko katumire ku mugongo yo otandika ddi okuyimba kuyimba awo nga bwe nkugambye yali 2015 awo nga nakafulumya misho gawe so bwe twamala ofulumya audio of course netandika oyitamu embeera ne bapushinga ne video netukola byonna nga kubwerere ng'olwokolera wani gyokolera ku Alpha Music yena tuukayo nangambo nakwagalirawo Lavita King gwenjogero oyo ewabwe bali bagaga zijukira enjala nali nyine enjala ne mugamba nya soka futambula ng'okugamba simanye no distance like 5 miles ngendye then nkomeye ku studio ate kubigere olinnyako tojja kulya ate zisina na za kulinya kingamba nti wena mugazibya mmere nante ziriwo nali nyagenda wa anti wange nga ina ya ka hoteli olye okomewo mare nkomewo so kichali nafuluma kwawo yagenda nangulira cake 2 yangamba to waliwo ova wano tovaawo ngolimba terunaba kuggwa naga nangulira yogurt nangulira cakes 2 naleta nendya netubereza mu oluyimba ebisigadde no birabo regulonga bikimukiwe naye kakati nga nsula eri mu luti kakati ate yosuka mu lwebikona ziringa mayiro 10
then amado ino koma uli kumachawo je nalimva nga nzija wa rage yeyo kyekifo kyekimu so bwe twamala nengende ewaka kumachana kera kumacha kubanga nchai neyo feeling yo luyimba lukyali lupya nange nga buli kaseera manya alanduyimbeko nenkomawo nenzija ku studio bachane bantu no yangamba nayo manyi Jose kakate embeera zolimu omuyimbi tasuleyo kwana batwalayo nga nyumba ya budongo angamba omuyimbi wano taina kusulawo mama yingia pole sawa nakagwira waliko nalingenze ekisolo twali tugenze nze nali ni mukubi wa brass band je natandikira ko primary nasoka mu brass band mumbalaranga regita nakubya na star nze nali ndi celeb mumbalaranga ate nga nsoma primary nga bagamba bakubi wa band yejjo oba police kubanga wali UPDF yali teina police bakaleta yo band kati embarara akayingira mukati mweri kati edda nga fa baliko ba civilian abali bakuba olumu ne gundi makenke ngolumu nga balina gunde nga bajja ne batunonya ba civilian tugani tubakolera so bwe twamalaawo olimba ne lutandika ne lutambula chali ne bajja ne banzijayo by then nga tubeera ne gunne Skylanta yali mukwano gwa Lavita King Skylanta amanya mugaine yagaba mtu watu kweje gali nisimanyi bwaje galaga amanya wegali nati ne baba ne balagabwa nanche echo one truth akomeo gwa akubiri nze namanya truth 2002 namuyita nako nga by then yali abera mu Kampala oba namuyita ko nga nyala mbalala edda nenebu atina soka nabulawo kache nebuza mwe nyini mwekwatamu kapene kama ne gabula so muganda so okudda lubadde lutalo ate kinumanyo omuntu okujja mu open ne fulat abalwani yana inga ate male kapafya okitegeera nze kakate saawa zino sigenda kulimba zikubayimbe ba western abavuddeko atova ko banno kubanga nanti mulimu n'abaana nze nga nakafuna opportunity yange okufuna management nayo okugifuna omusajja oyo yambeererako bamuyita David Wakabi is my manager yandemerako nnyonnyo nasigala nange kubanze nali ntamira sigenda kulimba nanywanga omwenge nanywa wano nenga roba nchikunywesa okitegeera nanywa ate nga sikubwa njayi sinywa naye nga bamanyi ndi munywa njayi kubanga eddoboozi nabeera nali eriraga nti oginywa ate nga sikola ki siginywa natuuka obudde naye nga ngenda mu nyumba yange tuuka ekiro nempulira ensi etambula ensituka nentuula nengamba naye ndi kuki sente zange zezimbonyabonya ate ne bali boogulira omwe kumacha tewali agenda kukomawo ntakuweeyo kumacha ndi awo tisinaamu kyakulya ngove enzita nengamba naye bino byendimu biki entandika okwekutula ku groups ezinywa kyekyo ekibuuzo ky'omusajja kye yagamba wawonerawa okategedde so nentuuka obudde nekutula kuba kyali banga baali banywa bonna abamu bankyawa obaleseeyo bo babalaba obaleseeyo kubanga bagaleyo vibe ngo balina okitegeera naye oba tobavuddeemu naye yagala kukyusa ku mbeera bwe tunaasigala mu byokunywa omwenge tuli amirungi tunywe enjayi tunaakomawa abaana baffe banaalya ki abakazi baffe banaabeerako batya future ojja kutuuka obudde okulokinga emyaka 4 nanto pondo osaawo ato kyali mu ghetto kitegeeza tugenda kuva mu ghetto mpaka ofudde bakuziike so oba olina okwezuula ogambe kino kankireke wano I move forward so nasalamu nengamba leka zino group zetunywamu nazo soke nzikendeezeemu saatuuka nga ngamba kankiveemu natisooka nenkendeeza kuba nali nywa 24 hours entandika okunywako ekiro entuuka ekiro saawa ngemu nentandika okunywa mpaka kumaca egubanze nali nywa emisana n'ekiro so natuuka obudde nendaba embeera omubiri gutandisa okumanyira nga sikyalowooza kumwe nze kati saawa zino mpozi nga kawayini ate nako kajja bujja lwagamba tuwetuli awo lwagamba ngu abala bali mu kunywa bubiya bwabwe nakyo nawe nogamba munfunireyo kawayini ne kabeerako awo naye kakati saawa zino nze omwenge naguwumuza naye tekingana kuyimba kituufu
kakati obadde okyangamba wali ogenza ofulumiza akayimba kakasoose katandise okutambula mu bantu Our TV West by then yali promoting a rage. Yeah, that's the reality. Yali mukwano gwange nnyo. Yali promoting a gundi, yali promoting. So bajja ne bafunamu awo conflict something ebyo byabwe. Naye bwe baawulira oluyimba lwange omuwala yali akulira gundi eyo night evening show. Bali bamuyita Annabelle. Yali akolako ku gundi. Yali ali presenter. N'agamba bannange kikino. Agamba Regi etereze. Ono omwana yazzo no muliro. Ndagala akola olugambo. Bwe yayongeramu ebyo kajukira yabyogera ebyo ng'ali ku TV live. Jukira bafujemu obutakkaanya. Obitegeera. Kati nakuba omusumaali. Okategeera. So natuuka obudde of course oba olaba omuntu ntakuvuddeko. Kenze kuba Regi nze yankubiranga esimu. Yo bro wagwana oli luddawa ndi wano itamu supermarket ifuna bino sente ojasanga oba byogera ne wa board ojasanga okona. Aye kakati bwe nkuba nabeera nga wakweyanjula. Ani ono? Nesoka neyanjula nga bulijjo ne we nakikona nakuba omunundo gwasooka n'angamba gwani nenkuba ogwokubiri n'angamba gwani ogwokusatu yakingamba yamugamba this is a wrong number. No jijjamu naawe. Kwega namba yali agijjemu. Ayi namba ze mweziri. Zenze sura namba ya muntu. Namba ye yalingala ndowooza. Yeah. That's when I knew we are no more. Oludde naye ono namba no bato girina. Tukera vai. Itoke kaloke kasemba. Mbade ndowooza omuntu gw'oludde naye. Omuntu nedobozo oba olimanyi. Of course oba omanyi. Nze mumanyi. Ne bwe mukubira saawa zino. Nayo manyi okusanga ng'oyagala omuntu nali mwagala nga ndaba omanyi omuntu akuwa ekyokulya abeera taatawo. Abakuyambye no. Naye yete yakipiikinga ye yandabira mu kirasi ndala either kunkozesa kunkozesa either maybe we train voices and that's it. So natuuka obudde n'engamba why leka nve ku musajja ndeke kumwe abayimbi banange bangamba naye kulwaki omusajja nveeko mwesonyiwe kola ebitambula ebiddako era kuva ku olwe nakivaamu ne show yenze nali mbiwulira gwe tulabako e Kampala nga tujjayo banaye abayimbi balala mwenna abasinga mwagaana okujja e Kampala ku show atolooza ku lwaki tewali eyagaana mbadde nyala kubuuza kigambo ekyo era ne wendisanga muyimbi kyo benja kibuuza kya kijjo sooka kyekyabagana okujja mu show y'omusajja omusajja yanyiiga n'agamba okumanya yanyiiga yayimbira mu lugoyo kweyo point eyo waliko ebituuka nebinsukako n'okunsukako maani because nze kyengenda okwogera I love Baganda. Why? Mba ndaba omwana abeera upcoming naye n'olaba n'abakulu beevu ate ng'oyo omwana tabasasudde naye okutuukirira n'ogamba n'abaana bamusaba stage abamu bamusaba stage mulimu abajja baasigaleyo tebaalinnyako naye nga bazze yagaana mujja kubba akavimbo ke naye ndowooza nze simuyinaako shida yonna music is talent and me I was born to sing for people. I'm here to sing for people, for Ugandans. Nyimba so far twakata album emu. Album eke nyimba meka. Ziliko nyimba. That is an EP half album. That is a half album. Yeah, those are 6 songs. 6 songs, yeah. Yeah. Kakati tegera nti nyina yo album wange ngabuna. Tebutuyisaako. Tetutambula kwayo emyaka egiwerako. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Ekimu kiba kiggwa. Yeah. So mu bintu byonna kyenjagala Westerners tweyagale. Osanga muyimbi munno ng'ali wansi wowe osobola kuwandiika oluyimba muyambeko ate abaana abato mujje kwa amalala bannange nammwe muyina amalala omanyi omwana kujja mu studio n'agamba asaagala mububa n'anfulumya nganze producer n'agamba Jose
badde tusaba mu private ngamba it's okay atinga wandi mutereza mwani okategedde abaana nze bwe mbeera mu studio nga mpulira omwana feno ndaba oli wasanga muyimbi munne mu studio ate vibe ekwata bukwasi eno bwendaba kakati eri abatayagala owulire kyagenza okola tebagala kubakopa byebyo omwana byeyabeeranga mu kirasi n'akweka omusomesa nga ze kyokka yagenda omumakinga okategeera akusingako bw'oli mu kukweka yali kugambe naye omanya akaloboozi katwale mu booti oba ekigambo ekyo teekawo kino nze singa regi yabeera nnyo ne tusigala nga tuli babadde singa muli wala nnyo ate wala nnyo nga bwe nkubuulira nandibadde n'okumwebuuzaako enfulumya oluyimba yemugamba bro can you listen this song how is it do you feel like we can change something but I cannot kitegeera kubanga mba amanyi agenda kumpa negative ajja kugamba naye mwana eyo kubyegasi ya leero okategeera oddeyo kyuse kumba ate akujja ku kituufu okategeera endonga etamuleta mu bulamu bwo so far right now I'm okay sigenda kulimba nafuna my label Jau Records Jau naye yembalali ebesinga Kampala ya naye nali njogerako ne papa nga musaba nteno waliyo talent singa atuyamba naterako branch ya studio eno eri embalala wano agirete wano bozi gundi Jau Records eri gundi mengo Kampala katunga mwagala at least ne embalala funeko kubanga abana nabandi badde bagendayo ofanga kweri naye kakato okutuuka eri ata okusula ata okulya naye bwebeera wano mu mbalala kitegeeza omwana ajja kujja wano akola oluyimba lwe addeyo ataddemu transport gwatalina bulungi okusula tewali naye wali wabeera mu mbalala abeera waka wano wabeera mu mbalala ni waba atambudde boda wemutwalira 2,000 at least abeera mu area yasobola n'okutambula kw'ebigere n'atuuka n'atuuka ewaka so management eyo Jau Records so far twasooka n'oluyimba olwasooka bali baluyita My Angel Pama kapera wetogera lompamu akapera ati so be my angel protector there is starlight ati so be my angel there is starlight I wanna check on you evening after evening I wanna talk to you baby every morning that's my angel then etuzako tiwe torinkabo torinkaba kumbi ayo kankunda vitiwe torinkabo nkakundiwe Yesu. It's a gospel song. Kabaka launching ayoko netukola ka meet and greet nojja ke Kampala netukola ka meet and greet nembala netukola ka meet and greet olaba kabaka kola nako kabaka kola tujja kujja ku organizinga edowozo olirina management weri ekintu netukimusaamuko yandoza Katonda bwaba tukwatiddeko management ndoza ina plan awo mwako oguddamu awo okusumula official kaba tulinayo omuyimbi bamuyita Salongo okukola ekintu Salongo yagamba ye okulemererwayo noona Salongo akwata cricket oval radio gye yakuba ogiraba ng'avuddemu Salongo agiteeka naye ekintu kiriwo ekiti tulina omuyimbi gwe bayita Chosen Becky muyimbi mulungi she is good I know tulina omuyimbi gwe bayita Azawi she is good bonna bayimbi balina ennyimba kati oli Salongo tumuveeko naye tegenda kugamba kyeyakola ne bano baakikola waliwo ze bayita promotional concerts then wabeerawo ne concert nga zo zakukola ssente omaze okunyikira mu bantu cause Reggie yasooka n'akola concert ye ku Imperial teyafuna abantu naddamu gye yakoze cricket oval n'afuna abantu byonna gye yabajja abantu gye baganja yabajja it's okay as long as abantu bajja ne batuuka nti abantu bajjula cause awo ne bargaining power yeeyongera kati waliwo kye bayita promotional concerts okitegeera kakati lwaki tukolayo promotional concert kyovola yes abantu mo basasuza naye oba ogikoze ne bwekusala gwe kiwogoba terinya lyo ligenze mu bantu bane twagande bwerero ogenda mu gunne omwana ayimba yoddako kola ogikuba buli muntu n'agweddala nkulira papa ekyo ekintu ekyo management babyogerako ebyo
Chovola nakugambye omwaka oguddamu awo pulani ezo zonna awo naye saawa zino tulina obba wa work tulina okusooka tuba feeding work tulina oluyimba lutambula kati weruli luyimba ki so let me lead as you follow galonize I need your love ati wena ninye ndiwo tura nyowe niwe netohangara from January to December gala be your defender galo so sweet timukanteka hotiki na waenda center gatiti you got the vibe on no fiti iwe byorukwenda byonna leka mbikore nabanisha banchikore na waba noyenda kwijo rahuke nabanisha banchikore Yama olina kayimba kenulide ko kwayimba ne Mudra mali mu DJ Alberto ne Mudra atitagamisho gawe ninkundiwe yeyiwe nemicho yawe ninyendiwe mbali abo bankura tankwita nibaende mitima bali abo bankura tankwita nibaende mitima tinkubenda ninkunde byokoriwe Ori omushana gomujura ojibanyi mreje ayo musajja oyo obusajja mulala muzina na manina dambada pulira baniga bakwita fresh mami ade samdiba ori omusajja ayimba bintu ye ondali fulunyo oluyimbo olwo oluyimba ndoza Mudra na nageza ko communicating naye teyanzira mu bubi yangamba chali mu busy so tuchalinze feedback akuva kuye naye I believe oluyimba olunafulumira lujja kuba Uganda oyina mu collabos endala ine Kampala collabos nkozeko no mu Nigeria bamwita Benzil then enkola kono mu mwalo omulala bamwita Jamie Locks they are all under Jao Records ate embalala collabo jenyina nakola kono no musajja wa UPDF bamwita Fande Mosnake abantu ole mbatia nze nababeeramu wamago akubanga band nababeeramu kole almost mikwano gihanga abanje basirikale abanji kuba nabeeramu ekyo kati plan zaffe mu ndongeezi liki saawa zino ekintu tuli mu kufumba of course Jose omupya the Uncle Boy luli bali balina Jose katono Jose the Uncle Boy yeah man so the Uncle Boy is promising you something good enyimba weziri nyingi and I'm ready to serve you ojako die Kampala Kampala ndowooza nga mu myezi ebiri awo egiddamu nja kuba kuba nadde njogera ko njagala kuliko airwaves ze Kampala ng'oli ku interviews n'ebyaddala nkulira ng'oli ku interviews otuogize nyimbo zipimialinga walinga omuntu wakakasa nti ye Jose kati naye azze Kampala onogenda okuva eno at least nga every limba lwofulumya obufunye ne contacts nkulira janguke Kampala Kampala ngenda kujja of course oba otyamu ngenda kutuukira wa ekyokulya biki oba olinoonyeza ntojja kunnoonya ngambe ndi Kampala ntuukirawo naye of course wembazze Kampala management gyeri kati kyatyayo kati naye linali ntyayo ogendayo mwenga ndowooza ebyo n'atuukira wani n'alya ki kati waki wagamba nga Regi watuukirawo wagende Kampala n'akubwayo contacts at least omuntu anaba kutwala mu studio atakutwala e Kampala Jose oliyenze bafumbye enyama n'ebijanjalo tebanabona kkiriza bikwatako ayagala kulya enyama bagamba entula zikonyerwa muliro oteekako bijanja so but that's life buli omu mulimu Katonda bwaba bwakola naye I believe when we are together tusobola okuwangula tewali asobola natuyingiramu otumenyamenya naye bwe mbeera eno oli asikire eno nasikire eno kitegeeza waliko ekigenda kujja kibayitemu saawa zino nga tugyeko Regi embalala muyimbi kyomulala avuga gwogamba mbuno ono kati akola bulungi there is Simba Jike she's a girl she sings well there is Big Bayaye Big Bayaye is a guy he sings well there is Prince Exit
nasoose okwogera aba upcoming. I'm sorry. Prince Exit is not among the upcoming. Ebe basajja benasangako ne ba Rage. Okay. Oliyeyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu type zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional. Tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe. Naye nabadde nze mbadde nkutula mpenda yenda bana abaana abato be batamanyi. Okay. Nabo babawe ku matu. Okay. Bana abakulu nja boogerako. Yeah, so abaana we bali awo bangi. Chovola nsaba nnyo Katonda tujje tufunemu wano either tukole like a show nga yakulonda talent search mu Western balabe ebitone ebice ebiriko. Kubanga ali odunulira Zex birangirangi yava mu talent search ya Bobby Wine. Oluvanyuma najja nga yezuula kati ne muyimbi wa kabi. Kyogera kituufu. So ekibali message okukola talent search ezembalala. Of course oba weetaaga mu funding. Mulina okufuna ekifo mulina okisasula. Abaana bwe banajja banasiiba omusana guba kubanga tebalidde mulina obbafumbira babalye be free. Kotuzi tubeereko awo that's it. Bw'oba osobola ng'obakwatira etaano ne baddayo ewaka nga bamaze ng'omaze okufuna ky'oyagala. N'ogamba nti owaye kale bazze 10 ntuddeko abataano baliyamba abalala. That's it. So ekyo kyekibulamu night talents nnyingi abaana balina comedy eri nga bw'olaba ene Kampala. Njagala otegeere buli w'otambulira nagamba kyali wa board omulundi gumu yali anvuga ne mugamba togaananga ssente zonna oba otambula. You should think of like every single second waliko awa board itakukuba kubanga muri bangi. Nze manywe mbagamba wejjale mugamba mbuno wayi wontwali awali ntwali omekana ngamba mutwalo nomugani nakakaaga nangamba azo tezikyakola mugamba mulinga bijanja kubanga bangi. You get it? Na mugamba buli second eyitawo wabeerawo board eyitawo waliko board eyitawo. Ekyo nentuka nenkyapurayinga ne gundi ku media yange. Nze buli second eyitawo mbamanyo wali omuyimba afulumiza ekifaananyi oba abantu 10 ogenze kunyiga yes pip bonna baadde banyiga Yesu wafulumya ebintu 8. Ekitegeeza bw'omala olunaku lulamba nga totaddeeyo bintu ebiwera abantu batebakulaba ebyokulaba balina bingi olumu naffe tulina obbeesi bako okategeera. Yeah, so bw'oba ng'olina waaka ng'atambula ng'abeera mu matu g'abantu bakulabako ekifaananyi biki you start working. Okay. Watu kyamenyera abayimbi wali nomenyerako ogundi kati ate wano mu bakulu. Mu bakulu awo wali oyo omusajja gwenkudde Prince Exit. There is Megaton. There is Matt Henry. There is Nick Lee Campbell. Yeah, he's also a musician. There is this girl Pretty Mark. There is Omega tumubalire eno. Mulimu abaasala tetubabala. Naye no bambi okujja kwe. Dali biwunyo. Omukazi yanoonya abamawuli. Nchimanyi. I appreciate her. Yeah. Oyo mwalo. Juga interview yasoko okukola wali ku Serena nga ayimiridde mu compound nga bamugambye nga buli mwagamba oyo yani nga fena tugamba eri tumanyiyo omuntu omu naye yafayita. Kitegeeza nti nammwe muyina okufayita. That's true. Ate kye tulimu nanche mulimu. Era kyovula bayita alina bigambo birungi byonna eri omuntu gwe bayita Rage. Tabirina. Ate yabeerako naye n'amusayininga. Namulira mwe chovola bomwala kyayogera bakoze ekyo akitegeeza. So kakati nange mbasagala biyingira munnyo kuba mulimu ba fans abagenda tunyigira oyo ayogera ku Rage biki but tukujira ngo ntugamba ha Rage but konka twajira okwatanisa abantu mwentu zahari. Me that's what I believe. Mureke tujira okwatanisa abantu ba Western music neryo ne kura mature is growing like nothing. If we love one another we are going to be big. Definitely. If we keep on beating ourselves, we are dying totally down. You cannot be good alone always. Ate wagenda kusigala ng'oyimba weko omulungi.
gwe toyagala bakompitinga oyagala kusigala nga yegwa kompitinga okitegeera bangamba gwala bamuyitako gwa wakola bate kola bagikuwa lwa nsonga yagala ate n'ekirala kyenjagala okwogera nze mulimu n'emikwano gyange bempita mikwano gyange bw'obeera mukwano gwange sigenda balimba banange nkubira esimu ngamba Jose nyinako embaga nkwaya akakadde oba bukadde 5 then tulaba oba tusobola kukola wamu naye by'okunkubira jangu onyambeko okitegeera ate bulijjo oli mukwano gwange olina ne business olina ne ssente then omala n'okima omuyimba omula n'omungatako kyokka teyina omuwa ssente ye n'amusasula kyokka gwe ngata kusasudde yeah by the way ebyo byonna nze nabigobye ebyo if you're my friend you love Jose jangu ng'olina ssente we work naye ebyo awasigadde nze kubanga eddoboozi lyange wendya basinika nyama nnyo mbubambi mpaayo offer kyokka naleeta omulala n'amuwa ssente gwe okitegeera kati olwo omukwano gwange nze naawe guvaawa bw'oba tosobola kumpagira nganze olina ebbaala bulijjo nkimanyi olina ebbaala ate ompita n'ongulira omwenge gw'okunywa naye tosobola kuŋŋamba kakati jangu oyimbira abantu bange nkusasuleyo akasente the only thing you need me to come for free Chibi. Yeah, so my friends, I'm sorry. This is a new Jose, and I love you. But I love you so much. If you give me that job, we are together, bro. Okay. Yeah, man. Okay. Video twagitadde? Yeah, video twagita. Twasoka ne tutagundi my angel. Kakati twatadde. Twasose ne tutafollow. Okay. We twatadde follow ne tujiwamu ennaku ngazi hizo nga wiki ne tuta video waggulu ate nga tetugitambuziza. Nenge yekati erikola eri mu kutambula social zaffe ziri okay amanya bakwagala social ya amanya njagala ina amanya nkozesa Jose the uncle boy ya naye Jose yokubira eriko y eri JOSE then erenda eri JOSEY then uncle boy buli wamu abakufunye buli wamu wona ku TikTok Instagram YouTube mobile money buli wamu wona ku mobile money ebikyuka mu kwawo bali bayina baletago ku mobile money wajja abantu bayina mobile money sa social account of course we bamanye ekintu kiwe abantu bajogera naye mobile money ebikyuka mu wajja mu Bahabura na Joseph agoge manya agange agewaka olina girlfriend oli mufumbo nyina omukyala n'abaana tetunaba kuzaala naye omukyala yiwali alisted ambeereddeko sigenda kulimba bro nekyo kituufu nyumbane manyo kyali mukikandipule awavaawo awo navaawo mutumireko omukyala ya bebino ninkulamusya buzumu tuliyo ntukora tuliyo ntuyiya kubaje n'olulimi olukyusiza kuky'omuga Jose nze jakwangu mwe nayitangamu ku mwana mu Mbarara newonoboze Kampala tunakikola anfunye omukisa okulabako nange kyonkoledde kinene ate nja kusigala nange nkunoonyako wenzija mu Kampala mbanyi n'okukubirako mu wiiki eyo ejja obeeri ngenda kubeerako Kabaale ngenda mu Kabaale awo tugenda ku homecoming ya Miss Uganda balonze I'm one of the journalists gwe ba inviting if not nyizo okubeerayo obwomu ngenda kubeerayo awo so mumbala muno nja kuyita munja kukona kungambe mpise waawo kunte yongeddeyo sobola n'okwogerako ne management yakisoboka tutambula fena nenkwerekerako tutuukayo ne tukomawo kiriya neyanziza sanyiza okulabako bro kale nze I wish you success mu ndongo neyanziza n'abantu bannange tubasiima mwebala okumpagira nga nze nga Jose mbasiima nnyo nga sina kyendekayo awasigadde nze mu mbanje music kyekyoka ono Jose mulala music aina mungi sasa niliweka mangote chini I wanna thank Almighty Jaja the prosperity that you gave me opportunity and everything abundant okay tunawatuddamu sigadde The Truth Media tugamba just go subscribe like follow genda ku gundi ku wena yetaga spanga abantu abali professional just go ku Gada.com hotspot eri opposite ne Pakalast emachinde oborenga buli chumba kikolako every kind of massage abana bali professional baba jja kukukolako bulungi then ate tugamba nti very soon tugula wawe edduuka lya spare we motoka buli kyoyagala ku motoka bagenda kwa baliyita Diana Auto Spa no Diana Auto Spare
Spare badankutte mu mutwe Diana Auto Spare namba kweziri ojo kubanga osobola okukuba basobola okukola delivery wonna wooli buli kimu kikola bulungi kiriya